Nakulwairo mbaniza nnyo wano ku Celeb Jazz nga bulijjo amanya n'eddoboozi yenze One King Smith nga tusinzidde Lubaga ku Cathedral oba ku Lutikko Lubaga nga tugenda kuba tukutuusaako omukolo gw'omukyala Honorable Nakiwala Kiyingi. Mu lunaku olwaleero bagenda kuba bajaguza oba bajaganya emyaka 25 mu bufumbo ye n'omwami we amanyiddwa nga Mwami Kiyingi. Munjuke muno omukyala ono yabikaminga so famous ekiseera kiri we yali mu ministry y'abaana era munjukira ensonga ezaawe za Fresh Kid. N'olunaku olwaleero by the way ekyenjawulo ekiriwo muno Fresh Kid naye omukolo guno tagubuzeeko ng'era y'omu ku abo basomye ku ekitambiro ekya mmisa oba essomo eryokubiri wano e Lubaga mu Cathedral. So ngenda kuba nkutuusako details nnyingi nnyo, ennyambala ebadde etya, bajjidde mu motoka ki, bawaddeyo birabo byenkana ki, era mu myaka gino 25 biki basinga okuba nga beenyumiriza mu bufumbo bwabwe era babukumye buti okulaba muno basooka nga batuuka ku eno Jubilee oba Silver Jubilee ey'okuba nga bajaganya. Ate olunaku lulala tujja kuya still tubongera okuba nga tubatwala ku reception ne okubanga mulabakide paka tejegenda okubanga gugwera olunaku olwaleero wano wenyenyini ku Celeb Jazz nange King Smith kyenyizoga kikimu kyokka subscribing ate oliking.
ayongera okubakuuma nga mu kitambiro kino kyala isubuga yebaza Omukama olw'obufumbo bwe bakuza leero. Asabira abafumbo bonna Omukama abayambe okukuuma obufumbo bwabwe nga bwabagamba. Tujaguze wamu ne Mukama batukuza olunaku olukulu okugulumiza Maliya omubererevu. Bamalayika bonna bali mu ssanyu olw'okutwalibwako mu ggulu ne bagulumiriza wamu. Tukuŋŋaanye mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Omutuukirivu. Yaffe Bikira Maaliya atwalibwa mu ggulu. Naye ate tulina abatukuŋŋaanyizza ate tubikuze mu bazaalibwawo ate n'akola obufumbo ne muno saba Mukama abongere okukola. Bagamba bwagamba omusana kakyakola tusooke twetondere Mukama. Tulina twayitibwa ku ngeri ez'enjawulo era tukozesa mu ngeri ez'enjawulo. Wayinza okubawo ebitakkiriza ebirungi ffe n'okuweereza ekitambo kino ekitukuvu tusooke twetondere Mukama tusaasire. Netonda Katonda omuyinza wa buli kantu Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatira ekisa atusonyiwe ebibi byaffe atutuuseddulamu obutamu bwawo.
Deogratius abooluganda abaagala bakadde katuluse abagole baffe bagenda okuddamu kweyamba mu maaso g'Omukama buli omu ng'asuubiza munne ebigambo ebyo twetaaga okuddamu okulaba nti tubawo omwaganya baliddemu wamma ddala omukwano gwabwe gubeere munofu ddala asoboleku bannakikwanizi nga mwe yakukiraba. Deogratius nziramu okulagaanidwe Nakiwala Kiyingi mukyala wange okukwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era nkulagaanya okusanga ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Nze Nakiwala Kiyingi nziramu okulagaanya kwe Deogratius Kiyingi mwami wange okukwagala n'okunywererako mu bulungi ne mu bubi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, era okulagaanya okwessaamu ekitiibwa ennaku zonna ez'obulamu bwange. Kakati tugenda
Katonda ow'ekisa tumwebaza olw'abagole baffe abazzeeko ebiragaano byabwe atuddize omukama nga tumwebaza olw'omwami n'omukyala wa Kiyingi nga tuwaayo ebirabo byaffe. Omwaka ogwedde baali bakuza emyaka 24 mu bufumbo butukuvu bannonda n'embeera best man. Leero ne bandeka naye ndowooza kwolwa engeri gye byali mu campaign ebiseera bye yali yeesimbyewo nali mbakolera nnyo okusinga leero. Leero kubadde kujaguza n'okwebaza Katonda neera bampise ng'omugenyi waabwe. Ate nze engeri gye ndi nnyo omukulembeze ate nga ntwala bannamawulire aba Church of Uganda kibadde kinkolera okujja okubeerako mu ekereziya ne mmanya engeri gye bakolamu emirimu ate nga manyi nti obufumbo bwonna bunywerera mu kereziya oba mu kkanisa oba mu muzikiti kati nga nina okubaako mu kkanisa naye neesiimye ennyo zaani nange gwe baayise okubeera ekitundu ku bulamu bwabwe era mbaagaliza obulamu obw'emirembe. Omanyiza obufumbo sibuulirira bantu nti bukola bwoti. Obufumbo tebulina fomula, buli omu akola by'ayagala n'afuna emirembe. Era buli otandika okukopamu kankole gundi ky'ayagala ensi ejja kukubira bwereere. Obufumbo kola ekikuwa emirembe. Obufumbo bulinga mazzi ky'obuteekamu kye bufuuka. Amazzi bw'oteekamu sooda gafuuka sooda, bw'ossaamu ennyama gafuuka supu, bw'ossaamu amata gafuuka mata. So n'obufumbo bwe buli ky'oteekamu ky'ojjamu. N'olwekyo bakole ebyabwe bibawa emirembe, nze sijja kubabuulira byange. Nze bye neeyise ewange ekanyizo bibagane batabisobola. Ate nga bwe bo nabo bakola ebyabwe ne babiŋŋamba nze mbikole ewange enyizo bitabisobola. So bakole ebyabwe eby'emirembe. N'abantu abalala bonna abali mu bufumbo bakole ebyabwe bibawa emirembe. Bunsanze ombuuziza nga emyaka 25 siyiza kubulira kye tuwulira kubanga tuli basanyufu nnyo. Tekituyikikako emyaka 25 mingi okugituukako. Era tuli basanyufu nnyo ku lunaku luno olukulu mu ekereziya ate nga lunaku olukulu ate ng'ega amazaalibwa ga mukyala wange. Tuli basanyufu nnyo eby'ensusso. Tukikola buli mwaka kino twakipulaninze naye eky'omwaka guno kyanjawulo. Si ekya bulijjo. Kyanjawulo nnyo kubanga kitukidde ku lunaku luno nga tuweze emyaka 25. Mpulira bulungi kubanga mu myaka 7 nageza okujjukira nga nfunyemu kaadi empita ku kijaguzo bwekiti emu. N'olwekyo bitono nnyo nkimanyi nti ab'emyaka 5 n'aba 2 batono nnyo. Abasinga bakuyita ku mbaga esooka kati tuyingidde mu byafaayo kubanga tubadde n'ebyafaayo bingi mu bulamu bwaffe. Kino kye kimukubye musuubiza okumwagala. Nja kumufiirako. Bino bya Mukama Katonda yabikola naffe tuyinza gamba nti ffe tubikola naye kwekasanya ffe Bikira Maria ne Yosefu omutuukirivu n'atulabika nga tusobodde okuwangula olutalo luno. Teruwangulika, abamu balumalamu eddakiika 3, waliwo yamalamu ewiiki, waliwo ennaku 2 ate nga obufumbo nabo baba bwagadde naye Mukama atuwadde kyamagero kinene nnyo okutuuka ku lunaku luno. Myaka 25 sikyakuzanya. Abantu bangi bagenda mu bufumbo nga tebalina bisaanyizo. Kati n'osanga nga ekimu kikuzitooweredde oteekwa okwepimamu naawe n'omanya nti olina waaka w'ekintu ky'ogendamu awo kiba kyangu tobiwulira kubiwulira bijja byokka. Naye era kusinga mbadde muntu wa style ebiseera ebisinga mujje tuge tulyama ebinonogo. Abantu bajje bayingire obufumbo bunyuma nnyo kasita oba nga mwagala na bulungi ne munno. Kyekikulu ekisinga byonna.